yes. Kituufu si kituufu. Rema lima ali lubuto oba nedda. Amawulire ge tufuna agalaga nti Rema Namakula alina olubuto lwa myezi 6. Y'ensonga lwaki yasobodde kuvaayo na sharing ebifaananyi bya Idide ku social media ng'aba fans be bagenze mu maaso n'okuba nti balindira. Jjukira nti ebiseera ebisinga buli mu call of function ko gato occasion zizonna zigenda mu maaso n'okubeera nti gyeziri mu ggwanga lyattu Uganda n'ebweru w'eggwanga. Rema nga oba oli awo alinako akakwate ebiseera ebisinga agenda mu maaso n'okuba nti oba oli awo aterayo ebifaananyi era nga ebifaananyi bya Rema engeri gyafuna Dr. Mza Uganda yonna egenda mu maaso n'okuba nti erindirira ebifaananyi ebyo kugata ne bakyali kugenda mu maaso n'okuba nti babirindirira ebifaananyi ebyo okulaba what is really happening to their star. Unfortunately, it has been yesterday but yes, Rema yabadde Idide Rema Namakula twasobodde okuba nti bafani be balindirira ebifaananyi naye nga bannange tebasobodde kuba nti babifuna nga kibalina okulindirira kati ye mwana era nga getufuna kiteebereza okuba nti obaolyawo Rema Namakula ali lubuto lwa myezi 6. Tukaniriza ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda Mukamoli amanya eddoboozi wa Mtantambi Jimso number 1 Richboy Maxudi Junior. Webale kuba nti otambula nange, webale kuba nti osubscribinga, webale kuba nti onesiga, webale kuba nti weewayo, webale kuba nti eva otekinga temeno gamba nti n'okutambula ne Richboy Maxudi Junior okusobola okuba nti antuusaako ebigenda mu maaso. Ensonga lwaki nange nasala okuba nti neewayo kuba nti mbikutuusaako. Ngenda kusaba blood wange atanaba kuba nti okinkolera, ngenda kusaba onkolera ekintu kimu. Genda mu maaso n'okusobola okuba nti osubscribinga tusobola okuba nti ofuna ebintu ebyakabi ebirina okutambula mu ggwanga lyattu Uganda nawe osobola okuba nti obituusaako. Now Idide lwabadde lunaku lw'abasiraamu era nga Dr. Mza ne Rema Namakula bonna baisiraamu. Kino nno kikulaga nti oba oliawo omukolo guno gubakwatako okusinga ekintu ekirala kyonna gusinga n'embaga okwanjula n'ebisigaddewo. Emikolo bwe giti Rema abadde agenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo ateekayo ebifaananyi nga bafaani be bagenda mu maaso n'okuba nti babifuna naye nga ku Idide yasobodde okuba nti abadisappointinga. Wano nno wabaddewo okwebuuza ebibuuzo bingi lwaki Rema Namakula tiyasobodde kuba nti ateekayo bifaananyi ku mukutu gwe gwa internet especially Facebook era nga ebibuuzo byageze mu maaso bingi n'okuba nti byebuuzibwa Rema Namakula lwaki tiyasobodde kuba nti ateekayo bifaananyi ku mukutu gwe gwa internet. Wabula nga ge twafunyeeko agaba mu nsonga ezene kuzivuga gamba nti oba oliawo Rema muzito, Rema tayagala kuba nti alaga kiki kya currency mu lubuto era nga oba oliawo Rema Namakula alina ekintu ekizo kyagenda maaso n'okuba nti akaringa kintu kyekyo kyagenda maaso n'okuba nti akweka ffenna kirina okuba nti tumanya rate banamu omanyi basita bangi especially abakyala bwe bagenda maaso n'okuba nti bafuna embuto especially nga bali mu myezi ng'etaano basobola okugenda maaso n'okuba nti bakweka ebintu byabwe bibakwatako. Twalaba ku mwana muwala amanyikiddwa nga Vinka yamala omwaka mulamba the whole of last quarantine tetwasobola kuba nti tumulabako yadde ebifaananyi okubiraba ku internet. Yatukuba surprise ya mwana mupya bwe tutulutu yes tutunulira mukyala mukulu amanyikiddwa nga yes Juliana Kanyomozi yatukuba surprise okuva mu mwaka gwa 2019 yasobola okuba nti atulaga baby that was 2020 era nga baby ono bamuyita Baby Taj yamuzalira mu America era nga oba oliawo naye twagenda okumanya ng'oba oliawo amaze okuba nti azaala. Ye mukulu amanyikiddwa nga waliwo omuwala omulala awo yes abayimbi omulala omwerabidde wabula nga basita abasinga obungi kizibu nnyo. Waliwo omukyala mukulu amanyikiddwa nga Anika Nsime twagenda ku baby shower, waliwo Shiba n'abayimbi abalala naye yagenda mu maaso n'okuba nti oba oliawo atulaga ebigundi yagenda mu maaso n'okuba nti atulaga omwana we like atulaga omwana we ng'amaze okuyita ebbanga yes twagenda ku baby shower enkeera n'azaala ne batterayo omwana ne Skylanta bamuyita Anika Nsime comedian. Now Rema Namakula buli omu abadde ye alindiridde okulaba biki ebyapenize ku Idide era nga ku Idide yafuuse Idide ebifaananyi tukyabirinze tetunaba kubiraba wabula nga yadde Edrisa Musunza Kenzo yakagenda maaso n'okuba nti afuna omukyalo omulala omupyemboko ddala era nga omukyalo ono bamuyita Maira Biranga ava mu ggwanga lya Tanzania era nga mukyala mugaga ddala yes yakavaayo kumutulaga balaga nti balyoke. Rema Namakula yasobodde okuba nti atukweka naye nga amawulire ge tufuna kiraga nti Rema ayagala tukuba surprise ya mwana. Ajjukira nti mukyala wa Dr. Mza yagenda mu maaso n'okuba nti ex-we yagenda mu maaso n'okuba nti azaala recently era ng'oba oliawo kyaleetawo ebibuuzo bingi nga babuuza nti oba Dr. Mza takola mirimu bulungi. Oliri e Dubai twakigerako nti oba oliawo omukyala ono
yagenda ne baawe amanyikiddwa nga Dr. Musa okusobola okuba nti bagenda maaso n'okuba nti bakwasaganya ensonga ezo era nga system yagenda maaso n'okuba nti ekyuka mpola mpola emirimu negikola mu butongole era nga oboolyawo twagenda okulaba nga bakomawo naawo amaliro getufuna kiraga nti oboolyawo Rema Namakula ali lubuto lwa myezi 6 gwe njagala otubulire lwaki Rema teyasobodde kuba nti ateekayo ebifaananyi ku mikutu gye gya intaneti ebifaananyi bya Idi ate nga olunaku lwa Idi lumukwatako nnyo njagala ogenda maaso n'okuba nti obiŋŋamba then nsobola okuba naawe ofune opinion yo naye nga getufuna mbwali lubuto lwa myezi 6 era nga kiraga nti anytime from now tusuubira mwana yes ono anaaba mwana namba 2 kwa Mal Musuuza jjukira Rema alina amawulika Kenzo naye ali mu baana 2 osanga Rema ali mu competition next boyfriend we amanyikiddwa nga yes Edilisa Musuuza wano nikikulaga nti bonna abaali bagenda maaso n'okuba nti beta yes simu egenda maaso n'okuba nti eyambuka jjukira nalabika olunaku lwaleero Diamond Platinum nga ali South Africa ne Zari era nga nabyo tugenda kuba nti tubikutuusaako anytime from now abampitantambi Jimson Amanu Kiboya Maxud Junior webakwanti otambula nange nzikiriza nkomya olunaku lwaleero nkoma n'ebirala